Zaffe agatali konfera mu malala ge tulina ekiro kya leero ab'akakiiko k'ebyokulonda batandika olunaku olw'enkya okugaba obukonge obunakozesebwa mu kulonda. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agamba nti akakonge kanguyiza omuntu okumanya w'alondera. Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga bwe kagenda okutandika okutambuza obukonge obulaga abantu we balondera olunaku olw'enkya. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agamba nti kano kayamba omuntu okumanya w'agenda okulondera kibataasa okutambula engendo ez'obwereere. Waliwo bannaffe bamu abaagenda polling station n'asimba ne layini n'asimbira ddala layini kumala essaawa nnamba oluvannyuma n'atuuka ku mmeeza kwe bagabira obukonge ate ne bamutegeeza nti nno erinnya lyo teri ku polling station eno gezaako polling station eno endala. Kyokka akkaatiriza nti omuntu bw'aba takalina asobola okulonda singa erinnya lye lirabikira ku lukalala lw'abalonzi. Naye nga of course nga bwemanyi nti ekiwandiiko ekikulu kye tukozesa okulonda ye voters register, so erinnya lyo libanga li mu voters register ng'omanyi w'olondera ng'abalala abakosezza mu kutu gwaffe. Boba maama bewaayo okunoonyeza Gen Tumukunde akalulu batotodde embeera gye bayitamu olw'okutiisibwatiisibwa. Niwakubadde baneetukozesa kapito omukidi wa mitwalo 5 naye bwe mulowooza obukadde 3 abantu 4 tugenda kukugabana tutya tugwewule tutya. Ensisinkanye n'ebadde ku yaafeesi ze Wanekololo bakulembeddwa musabawandiisi w'ekibiina kino Beatrice Kiraso era ng'ono abakalaatidde okubeera n'eriisa George nga bakuuma akalulu. Ye ssentebe wa Renewed Uganda Umaru Kalinge nnyago abakalaatidde okwewala emivuyo naddala mu kiseera kino. Balowooza nti bw'ogamba ogiisatiisa omulala akwagenda mukanoonye mu mukwano. Ate omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko atandise okutambula ng'atalaaga ebitebe by'ebyobufuzi eby'enjawulo n'ekigendererwa ekyokubiperereza okumuwagira ku kifo ky'omubaka owa Kampala. Ono atandikidde ku kitebe kya DP n'asisinkana ssentebe wa DP mu Buganda Labson Kijambu n'avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala Sumaya Muwonge. Bategeezezza nti omulamwa gw'amazima n'obwenkanya bye bimugatta ne DP kubanga naye tambulirako. One member of parliament mbebaza DP erimu abantu abali honest ab'amazima bampagira ate tebansimbako muntu. Abasomedde ku byafaayo bya Benedict Kiwanuka n'abasaba okubijjamu ekyokuyiga basobole okugenda mu maaso. Labson Kijambu ategeezezza nti baasazeewo okuwagira Nsereko kubanga yamanyi okukwasaganya ensonga za Kampala. Aji Nsereko fenna ye mubaka waffe abakulidde mu Kampala abatobedde mu Kampala mugambe kati omwana wa gundi abaddeyo myaka 35 bakoze eki. David Sekayombya ne Joel Mukeera be bakusakidde eggulye lino ku Lwabukede TV. Ate waliwo Nnamukadde w'emyaka 82 alajaana oluvannyuma lw'okusooka ekibuno ekyamuviirako okuziba omumwa gwonna. Yeetaaga obukadde obusoba mu Munaana okulongoosebwa naye asobola okuba n'obulamu obulungi. Rovinsa Kafuko ow'emyaka 82 abeera ku kyalo Nabuleze mu ggombolola y'e Balawooli mu disitulikiti ey'Ekamuli alajaanidde abazirakisa okumuyamba okumusondera obukadde obusoba 8 obunamusobozesa okutwalibwa mu ddwaliro e Mulago alongoosebwe oluvannyuma lw'okulumbibwa obulwadde obwamuviirako okusooka ekibuno ne kimuzibwa omumwa gwonna ekimutadde mu bulumi obw'amaanyi. Asindikanya kunkwata kasanyikira ku mutwe omukana gunnuma. Kafuka annyonnyodde engeri obulwadde buno obwekuusa ku kansa gye bwamukwatamu. Myaka nga 2 kali awo nekakwata erinnya nekalanda nekatambula nagenda okugendako Emirago ekamuli naga nti tekisoboka. Ate ebiseera bye tubaddemu bibadde bya COVID kati nga tetulina ngeri yonna emutwala mu ddwaliro n'akasente nga tetulina nakati akasente wetwatuuka
tusabiriza busabirizi. Mu kino Anne Katuleje akulira ekibiina ekirabirira abaana n'abakadde abalina endwadde ezekuusa ku kansa ekya Esza Foundation abakyaliddeko n'abawa ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'annyonnyodde lwaki asitukiddemu. Era ffenna abamulaba tulaba nti embeera mbi, talina buyambi bwonna, talina bwali, era ssaawa eno nsaba omuzirakisa yenna tutaase obulamu bw'omukadde ono. Buyambi bwonna twagenda mu ddwaliro ne batugamba okumulongoosa nga baagala obukadde obusukka mu Munaana. Kati ndi awo sina buyambi bwonna, naye njagala buyambi bannaye. Mu ngeri y'emu Scovia Tetise ow'emyaka 29 abeera Kasangati azze wano ku kitebe kyaffe n'alajaanidde abazirakisa okumudduukirira okumusondera ku buyambi asobole okujjanjaba omwana we Michelle Monero ow'emyaka 14 eyazaalibwa ng'aliko obulemu, wabula omwami gwe yamuzaalamu n'amuddukako bwe yakitegeera nti omwana ono aliko obulemu. Tetise agamba nti yazaala omwana ono ng'alina emyaka 15 oluvannyuma lw'okukola obwawusigalo nga myaka 9 gyokka oluvannyuma lw'abazadde b'okufa. Funa omusajja mwemala okulaba nti nzadde omwana nga mugongo bavu yansulawo ng'omwana alina omwaka 1 n'ekitundu nentandika okubonaabona n'omwana kumala emyaka 14. Mu kiseera kino talina waabeera olw'omulimu gw'abadde akola ogw'okuweereza obugi ku luguudo okuggwawo. Alaze okusoomoozebwa kwalimu n'omwana we kubanga talinnyangako ku ssomero okuva lwe yazaalibwa olw'obutaba na busobozi bumuweerera. Mutwala mu ddwaliro mba nyina omuweeka buweesi kuba owa booda aba akusaba ssente nnyingi oba oluusi mu takisi nga tosobola muteekamu ekirala nga buli w'obeera buli w'omu abeera akwevuma. Alajaanidde abazirakisa okumuyamba okufuna w'abeera wamu n'okujjanjaba omwana we. Nsobola kujja katebe byonna mbitandibuddemu ebintu byonna bindemeredde. Nsaba abazirakisa yenna ali eyo aveeyo annyambe, buli omu andaba mbeegayiridde muveeyo mu nnyambe. Ebyo nga biri bityo Leila Nnamakula ow'emyaka 27 alajaana lw'omwana eyabuzibbwawo olunaku lw'eggulo. Omwana ono ye Victor de Rione ow'emyaka 7 nga kitaawe enzaalwa ye Spain. Nnamakula abeera Embuya annyonnyodde engeri mutabani we gye yabuzibwawo. Enkuba yabadde etonnya najja ngadduka mu nkuba nayimirira kabalaza. Bwe yayimiridde kabalaza omwana wange n'angamba oyo ajje ewaffe wuuno ayimiridde wano kabalaza kwanza mugamba ayingire ajje yeggame wano. N'ayingira ne yeggama. Yabadde ayambadde shades, bulijjo ayambala shades ku maaso. Yatitinga enviiri alina ttatu ya green wano ku mukono. Ategeeza nti yeekubidde endulu ku poliisi ey'Ekinnawataka n'asaba abamulabyeko okumuyamba. Geoffrey Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Bannaffe abo beetaaga buyambi nsonga n'oyo omukyala yabuliddwako omwana gwe Nnamulabye muyambe asobole okufuna ezzadde lye. Ate kati giweze emyaka 6 bukyanga yali akulira Abashiya attibwa mu mwaka gwa 2014. Kati basinziddemu okujjukira ebirungi bye yaleka akoze ne basaba Mufti Mubajje abe mu nsonga zaabwe. Akulira Abashiya mu Uganda era nga ssente wa disitulikiti y'e Malubunga alabudde Mufti Mubajje obutageza kuyingiza mu nsonga y'omusango okutta kitaawe Sheikh Abdulkadir Muwaya yali akulira Abashiya mu Uganda kubanga bakyalina obulumi. Kiwulo ni kino kye tuva. N'olwekyo please tulikulabula ate nga tututiire abo abalowooza nti bayita kuleeta nsonga edda okuyitibwa okwo abantu babiteemu ebyobufuzi. Bonga byogedde asisinkanye Abashiya n'abakulembeze okubafunira enjawulo ku masikiti makazi ebuyema mu disitulikiti y'Emayoge. Bonga okulabula kiddire ssentebe w'amashiika abasomera mu nseze bweru ebisoga Sheikh Shaf Idrisa Songolo okusaba pulezidenti okuta abasibe abakutuuva okutebezebwa tebeenyigira mu kutta Doktoro. Iwe okwemerera oti bale abaasibwa mbu balina family daabwe. Obo Doktoro yafa azira family tiyalina family tiyalina milimo tiyalina baana. Bonga agamba nti Mufti bali mu busoga Sheikh Songuli yatuma Mufti atusoobako eri pulezidenti ayimbule abasibe bano. Bonga se Mufti n'abasiraamu abalala obutageza kuyingiza mu nsonga zaabwe. Genda okusaba Mufti ensonga dino kirungi odiidi bulungi otadyeyingizaamu. Omuntu yeneena ayenda kwekiika mu maiso tutafuna justice
tuyita kumusabira duaga n'omungu amukuba omwigo ogusinga okuba omukambwe asabye n'omusango we bagusalembwango era nga bagala bwenkanya omugenzi mwana bakuba amasasi ngenda kusomeza 25 omwezi gwe12 mwaka 2014 makage ku kyalo biyema mu Ggombole Katuube era nga abantu abeerako bakwatibwa ne bagulako emisango babasita basabidde okwegereza obulwadde bwa COVID-19 bino byogeddwa Sheikh Muhammad Lubowa mu kusala okuteekebwa buli mwaka n'ekigendererwa ekyokweza obujja bakubiriza mubeere abeetoowaze obulwadde gye buli COVID mungi nnyo ajja kubaleetera obuzibu era tufiiriddwa bamasheekhe bangi bano badde makagaluwa ng'ategeeza nti abakulembeze bangi bisuddibwa nagamba okugamba ku bantu babyakali kulwadde wa COVID-19 abasiraamu abalala bagwetabyeko bali ku bubaka bawadde mubi nnyo era gyali okkirize bwe babagamba musaalire ku musaala buli muntu agenda n'omusaala gwe era tubeere nga tumanyi tuteeka mu gavumenti ekitiibwa David Kibuuka ne Peace Nafuge bakusakidde egguli eno Okugaba TV. Nga tugenzeeko mu nsiike ebyemizannyo ensonga z'okufa kw'abadde omutendesi w'ebikonde Zebra Ssenyange Mando wamu n'abatendesi abalala abagenda babuzibwawo kiteesawo okutya eri abaddukanya ekibiina ky'ebikonde ekibiina ekigatta omuzannyo gw'ebikonde wano mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation. Omugenzi Zebra Ssenyange Mando Senior yatiddwa mu kiseera ky'akeesezza ku Lwokusatu oluwedde oluvannyuma lw'okusindirirwa amasasi okumpi n'amaka ge bwayise. Nga Zebra yakamala okuttibwa kigambibwa okuba nti abatendesi b'ebikonde okuli Robert Mukasa, Mudde Ntambi ne Michael Kizza ssaako n'omuzannyi Jovega Silvega bonna tamanyiddwako mayitire gaabwe ate nga Justin Juko yazuuse oluvannyuma lw'ebbanga lya wiiki essuuka mu 2 nga talabikako. Ekyokubeera bokisa tekikulemesa kukola mirundu mu ggwanga gyokola ki yobeera mufe ensonga yaffe nga federation nti bano baboxers baffe abapya abakadde ba juniors ba legend baba bazize ebisambo ng'eggwanga lirowooza bazize ebisambo bakwatibwe bavunanyizibwe emisango kimanyike basooka nga bafuna justice entuufu. Olw'embeera eriwo ab'ebikonde bakyalemeddwa n'okumaliriza enteekateeka z'okufulumya kalenda yaabwe ey'empaka ez'enjawulo omwaka guno. naye essaawa zino tekijja kusoboka because embeera gye tulimu yaweraliikirivu tetulina sure nti abazanyi banajja kuba amasimu gonna gensinza okufuna kuba mu bitonda mu kkola z'eggwanga yonna abantu tebamanyi kiddako bali mu kigo bwekitale. Omugenzi Zebra Ssenyange yaziikiddwa ku Lwokuna oluwedde Masuuliita omwoyo gwe Omukama agulamuza ekisa. Atedde olutalo olw'okumalira mu bifo ebiri ebisooka mu kibinja ekyokubiri okwesooga oluzannya lwa kwota final mu mipiira gy'amasaza ga Buganda egy'omwaka guno luddamu olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri. Bosujju abalina akabonero akamu ne buweekula abalina obubonero obuna be bagenda okusooka mu nsiike enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya nga buli ttiimu yeetaaga buwanguzi okutangaza emikisa egy'okumalira mu bifo ebibiri ebisooka okwesooga oluzannya olwa kwota final. Oluvannyuma ku ssaawa 6 ez'omutuntu Busiro abakulembeddemu ekibinja kino ekyokubiri n'obubonero 6 bakwambalagana ne Kyaggwe abali ku bubonero obuna ate ng'enkya gwe mpira gwabwe ogusembayo ekitegeeza nti beetaagira ddala obuwanguzi okusigaza essuubi ery'okwesooga kwota final. Tulina obubonero 6 nante kitegeeza nti tubadde tukola bulungi buli kimu. Tulina ebyokutereeza bingi bye tugenda opolishinga katini then oluvanyuma tweteekereteekera geemu egimanyi tugenda giwangula. Twagala omupiira gw'enkya kugufunamu obubonero 3 ekintu tuba tukigadde tuba tukolifayinzi so tukoze kyonna kyetusobola abalenzi bali bulungi tetulinamu injale twagala tulabe nga tufuna obubonero bw'enkya. Emipiira gy'ekibinja kino ekyokubiri gyakukomekerezebwa ku Lwokubiri wa wiiki ejja enjeru okusalawo ttiimu ebbiri ezineesogga oluzannya lwa kwota final. Ate okuvaako ensambya bannabyamizannyo abawangalira mu Bungereza nga bakulembeddwamu Director wa Uganda Annual Sports Day UK Diaspora Kisha Nalumansi basabidde emyoyo gy'abantu abafudde ekirwadde kya COVID-19. Kano fenna tusiriikirire tujjukire emyoyo gy'Abaganda baffe abakola ki abantu baako. So guno mukolo tuguteseewo tusabire abantu bonna bonna baatufaako tusabire wamu nezo families era weeziri
ezafiirwako abantu baabwe. Then n'ekirala tweyongere okwebuulirira engeri ki gye tusobola okwewalamu COVID-19 kubanga tta. Badduukiridde n'abantu b'ensambya n'ebikozesebwa omubadde sukaali, omuceere, omunnyo n'emigaati. Yatuggala oba yaggala abantu. Munaffe nkwebaza olw'okadde k'otuwadde n'otambula naffe amawulire agatali ku nfufu. Wantu tugenda kusukkawo nze Sharifa Bakatamani ne munange Mebo Mulungi naye munaffe Fadaman yatuuse dda era be bano abagenda okutwala mu programu eyakkoona ne DJ Shir ogenda kuba byonna obiraba. Nkwagaliza ekiro ekirungi. Yes, assalamu alaikum bannange. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale tumwagala nnyo magulu nnyondo. Tusabye ensi yaffe tutambule bulungi mu bijja byonna. Abali mu nnaku n'abatali mu nnaku munneegatteko olwaleero DJ Shir tugenda kuba tubayisa mu nnaku yonna. Kitalo nnyo ekya zebra naye mutwegatteko awali ennaku tewabula ssanyu era awali omukka tewabula muliro. Assalamu alaikum. Omusomi waffe ayambaziddwa Abanoonyeza Shoppers Point abasangibwa ku JBK Plaza.